Oluguudo luno lwe lugenda ku kkuumiro ly'ebisolo Libwindi Impenetrable National Park mu disitulikiti y'e Kanungu mu bbendobendo ly'e Kigezi. Abalukozesa balina n'okuluma ogw'engulu okutuuka gye bagenda olw'embeera embi oluguudo luno gye lulimu. Kati okusinziira ku ntambula ya President Museveni ng'akola kakuyege asuubira okuba mu bbendobendo ly'e Kigezi ku nkomerero y'omwezi guno okunoonya obuwagizi ku kifo ky'obwa pulezidenti. Abakulembeze b'eno baagala onasooke alowooze ku nsonga y'enguudo embi eziri mu kitundu kyabwe. I expect the chairman to the president and the chairman of the party to talk about the tourism roads. Ensure that the tourism roads are worked on. Okusinziira ku bano ekitundu kyabwe kya bulambuzi kale nga buli kaseera baba basuubira abalambuzi wabula ensonga y'enguudo kusoomooza kunene. Tourism is one of the best income generating activity which earns a lot of income to the country. In the high season, that is in between mid-June to around the end of September, we can receive an average of about 80 visitors. Okay. Now the 80 visitors can be for gorilla tracking, but also others can be for birding, for nature walks, and for long forest walks, and for the Batwa forest experience. Okuleka enguudo embi era bano bagamba ekitundu kyabwe kyetaaga ensawo enzibizi okusobola okulwanyisa ebibamba. I've always been talking about ensuring that the money for disaster comes on ground, because that's where the disasters are. You must have realized that this road of Kisolo was cut off, but as a district we didn't have the budget, we didn't have the money to remove the mudslides. Bano era baagala gavumenti eggulewo ekkolero ly'amabanti okulwanyisa obwavu ssaako n'okusikiriza bamusiga nsimbi mu kitundu nti era beetegefu okuwaayo ettaka. I expect the president majorly talk about the tourism roads, to talk about the factory, the iron ore factory, where the district of Rubanda is the main producer of iron ore, and where we are willing to offer land for the investor. So those are the major factors I'm talking about. I want him to address. Okusinziira ku mbaka omukyala owa disitulikiti y'e Kisoro Grace Akifeza Ngabirano, disitulikiti evaamu kumpi ensimbi eziri ey'ombukadde 600 buli lunaku, wabula nga singa eby'enguudo tebikolwako zino zijja kukendeera ekintu ekikosa ebyenfuna. But the speed at which it's moving is quite slow, so we will wish that they increase on the speed between the phases so that we have it done and finished, and also to make sure that the other roads that have been put in the budget also start immediately, because they are long overdue. Ku ntandikwa y'omwaka guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi kyafulumya alipoota eyalaga nti eby'obulambuzi bikola ebitundu 7 n'obutondotondo 7 ku nnyingiza y'eggwanga.